Kale singa video nga zino ziba zisobola okutuuka ku balushoche kitumwa lushoche ayogerera poliisi ne zituuka ku oyo omusajja yabadde atusibako ekiboozi kya bomu Chris Magezi. Singa video nga zino ziba zisobola okutuuka ku basajja ngaabo mubeerawo ne mutugamba temwagala bantu bakola violence era temwagala bantu bakola fujjo mu ggwanga Uganda. Naye basajja mwe mwali mutuddekawo ne mukirowooza nti ate mwaba ebyokwerinda. Nze sikyabayita babyakwerinda. Mwe mukyasinza okutabangula eggwanga Uganda era ekigenda okuva mu ggwanga Uganda kyonna kigenda kuva gye muli. Basajja mwe mwali mutuddekawo ne mulowooza nti mwe abantu abali mu bitongole ebyokwerinda bakwasi b'emmundu mwe mukyasinza okutulugunya eddembe ly'abantu. Mwe mukyasinza okuleeta obuvuyo mu ggwanga Uganda. Mwe mukyasinza okutabangula emiyembe mu ggwanga Uganda ng'era ekigenda okubaawo kyonna nga kiva mu bannayuganda kigenda kuva eri mmwe mujja kuba mukireese. Buli muntu yenna alabye ka vidiyo ak'omusajja ono omusirikale abadde akuba munnansi ebigala by'emmundu. By the way ntidde n'okukateekawo kubanga TikTok eyinza n'okugyayo vidiyo yange oba okunteekako shadow ban. Ka vidiyo kali mu kutrendinga naye tonnalabayo yadde muntu ava mu kitongole kyakwerinda either mu magye either mu poliisi ng'ayogera ku nsonga bw'eti. Tebasobola ekyo tebasobola. Kati omusirikale ono bannayuganda bamukwata ne bamutta. Bajja kiyita mob justice. Bajja kugamba bannayuganda basa omusirikale, that is mob justice. But when a policeman kills a civilian, it is called self-defense. Now they are calling this action a self-defense. But when the civilian react and kill this policeman, they will call it mob justice. You people in security, you people in those offices in army and police, really seriously, what can you do about these actions, you people? You people, what can you do about this? So, you mean that Ugandans, they are stupid, they don't understand? Basajja mu abali mu office ezo kitumwa Lushoche ne Chris Magezi. Chris Magezi wavuddeyo n'ovuya ku bintu bya bomu ebitategeerekeka ne mutta abantu ku bwereere nga muvuya ku bya bomu ezitali nayo. Kitumwa Lushoche wayimirira ku magulu gabiri n'ogamba eggaali temwagala bahuligani. Who is hooligan here? In this action, who is hooligan? In this action, who is the hooligan here? You people. You people. Nowadays, the policemen and army men, they are the one behaving like hooligans, the real hooligans. And by the way, these actions, Museveni yaziwandiikako kolumu mu lupapula lw'amawulire. That the violence was not started by the people, but the violence in Uganda, in Nankulabye, started by the government and the people in security. Museveni once wrote the article in the newspaper ng'ayogera ku bintu bino bwe yali akyanoonya obuyinza. He said that in Uganda, Ugandans has never started violence in history. But always the violence in Uganda started by the government and those people in security. They are the one who's always starting violence in the country called Uganda. And this is what is happening right now. And the people in security are, they are quiet. Basajja mwe muwadde bannamagye n'abasirikale eddembe lingi nnyo okutta bannayuganda. They are killing Ugandans on streets. They are killing Ugandans on their land. They are killing Ugandans everywhere. They are doing whatever they want. They torture Ugandans as the way as they want. They do everything to the citizens. They do everything to the civilians. But where are you going to hide when civilians get up and start taking revenge on you people? Where are you going to hide yourselves? So you think that Uganda is going to be like this forever? You mean that Ugandans are not going to act on your actions forever? So you mean that Ugandans, they are so foolish, they are so stupid, they cannot understand that this is wrong. They are so stupid that to understand that the regime is behind this. Really?
I hope this video can reach those people. I hope this video can reach Chituma Lushoche. I hope this video can reach that so-called liar, Simanya Chris Majezi, trying to manipulate Ugandans, to intimidate Ugandans by fake bombs, killing innocent Ugandans. That's the only job you can do. That's the only work you can do in Uganda, but nothing else. You are the one who's supposed to protect the Ugandans, but you are the one killing them. You are the one torturing them. You are the one stealing from them. You are the one abducting them. So where do you want Ugandans to go? Uganda is our country, and everyone in Uganda have to enjoy in his or her country. You people in security. You people in security. Please behave yourselves, because this is going beyond humanity. And Ugandans, by the way, they are not going to sit and relax to see this going on. They have to wake up and revenge for themselves and revenge for their country. Don't think that you are going to use those guns to oppress Ugandans and to kill them, and you will move it with it. And you will move untouchable, and no one is going to touch you people. And don't think that you are on safe side, you people. Tag for me police, tag for me UPDF, tag for me that so-called General Muhoozi Kainerugaba, the useless CDF we have ever had in history of Uganda. That man is the useless CDF the country Uganda has ever had in history of our country. And is busy enjoying torturing Ugandans. How can a police officer do this? How can? Even if the citizen has committed a crime, is this the way you can handle him or her? So you mean you are going to do this forever? So you mean you are going to do this and Ugandans will sit and relax and enjoy what you are doing? Please, please, this is going to get an end. Inja kukwata omwana wa Infinite Class mu bile migere muziri class endala. Nabagamba, don't compare our notes. Don't. Our notes are very, very different. Oshegera. So zijaba confusinga. Then katuko number 2 bakomuledi mbasaba nnyo nabagamba foreign police mujindekere ekituufu kiri nti foreign police nzibu wobango oyagala kwogera ku present events kati ngono kyabadde akola ogenda tagala ate ogenda kumalange kufuddenga amacha okigere ekintu ekyo egenda kufuula amacha nsaba foreign police mujindekere ono omusajja musobola nkiddamu Museveni's government ni foreign police nzisobola okigere ekintu ekyo so tweme kutagala tubeere wamu bwe tuti kubanga byonna biri mweno video byayogedde ku Congo question 99.9% zero wembanga nze teacher nganze amakinze muwa zero okitegedde ekintu ekyo so sagala nnyo kukakkanya bakomuledi nga mugamba keeraga kakola ki banange foreign police nzibu tuzireke so nkusuubiza nti ngenda kukirifyingako kati njagala kukirifyinge Congo question we yagala gi addressinga eno etandikira mu 1870s okitegedde ekintu ekyo nejja mu 1860s nejja 1844 1845 okitegera 1885 amanyi ogera ku Berlin conference we batulya ne bagamba Congo Basin bagireke okitegera kati bwe bayagala okwata foreign police eno oji attaching ku Museveni ogenda kutandikira ku mulembe gwa Mobutu Sese Seko wa Zabanga yeri video je nabatayede kwano nga Museveni ayogera ku Mobutu Sese Seko wa Zabanga okitegera then awetandikira Museveni wabiyingirira mu mulembe gwa Mobutu Sese Seko wa Zabanga nenga ate byava wala okitegera si ku mulembe gwa Laurent Kabila ekintu ekyagaza okukwasa Joseph Kabila nga bamujjeko presidential immunity nsonga ya M23 Tshisekedi is a hero. Congolese is a hero. Osengere ekintu ekyo naye ate ona akulaga yateko Tshisekedi is a hypocrite kyo kyembagamba nti banange foreign police tugireke chama jaji sobola tugireke nsaba busabi tugireke osengere ekintu ekyo abakongo balina okukwata portrait ya Tshisekedi ne ya His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert ne baziteeka mu Kongo Kinshasa mu capital city yaabwe mu Kinshasa ne bateekawo portrait z'aba babiri bano bazira bemaliza olutalo olwo okitegere ekintu ekyo
ensonga ya Congo erimu olutalo lwe bayita de-dollarization. Nakugambye olutalo luno abava gye twava mu 2022 nga tutandika ensonga zino muzimanyi twazitandikira mu America. De-dollarization olutalo lumwe luli mu nsonga ya Congo. Olutalo luno luli mu Congo ne Uganda. Okitegera ekintu ekyo. Number 2, olutalo lwe Congo lulimu ekintu kye bayita decolonization. Decolonization luli mu Bungereza, luli mu ne Russia. Mweri n'entalo zino zonna ozinga ekizibu kyazo sosi yazo eri mu Uganda ye Yoweri Tibuhaburwa Museveni. Ye kizibu kya Congo. Yensonga lwaki bano ba Democrats bazze nga balina okujjako Museveni kongeeterere. Mushegera Joseph Kabila abadde papeti wa Museveni kubanga Joseph Kabila yakulira mu ggwanga lya Uganda we yakulira ebuziga era gye yasomera. Joseph Kabila it is 80%, 80 to 6, between 60 to 80% bakugamba Joseph Kabila si mwana wa Laurent Kabila. Wabula okumu impartinga kuba Congo. Nebali bateekalo Joseph Kabila. Nebamaze okuta Laurent Kabila Museveni ne Kagame. Bali bagala kuteeka majje gabwe agabatuusi mu ggwanga lya Congo which kye bakola obulungi ennyo. Joseph Kabila emyaka 18 gye yafuga Congo. Abatuusi bano Museveni ne Kagame bafuna penetration ne bayingira majje gachi majje ga Congo. Era be basingira ddala okutta abahutu n'abatwa. Kagame nga bayita FDLR nga ne Museveni naye bataddeko ekibinja ky'abayeekera ekimu ne bakuliyetinga M23. M23 is Museveni and Paul Kagame nga tukozesa UN report as our source of evidence. Okitegera webakuuza source of content ku kino kyenjogera genda okotinge UN report biri zonna zi implicating Museveni ne Kagame naye M23 eno omuntu abadde agikulira ye Joseph Kabila. Okitegera Joseph Kabila yabadde komanda waayo. Number 2 ona akugambye nti Joseph Kabila teyaddukako abaddeko mu Congo. Joseph Kabila abadde mu ggwanga lya South Africa. Yafuluma Congo nga teri amanyi ne yeekulungula n'afuluma n'agenda mu South Africa. Era we yatuuka South Africa yagamba agenze kusoma. Ne yafuluma Congo nga teri amanyi naye atono mu video akugambye nti Joseph Kabila abaddewo. Then kino kigufuula ki? Nakugamba zino foreign police zigenda kufuula gwa abadde omumanyi. Zikufuula effala. Okitegera ekintu ekyo? Era Joseph Kabila we yategedde nti wagenda kubeera okuteeseganya wakati wa government ya Congo ne M23 nga endaga egundi zino zigenda kwa guno mwezi guno gwe nyinyi gwa June gwe tulimu. Joseph Kabila najja ku tebo nga akulya M23. Era saawe no Joseph Kabila ali Goma jali. Era bamugambye bamukwatirako agenda kakasa nti n'embizimba lwakuba abasiraamu tebazirya. Yensonga ki presidential immunity bagimugjeeko. Mutegere ekintu ekyo bagimugjeeko lwaki alina akakwate ku M23 kubanga abadde agoberera command za Museveni na Kagame kyabaddeko. Then Felix Tshisekedi ono gwafuula gwanenya. Felix Tshisekedi yakutte Museveni n'akwata omutwe gwa Kagame n'akwata ogwa Samei Ruto n'akwata ogwa Samia Suluhu bonna n'atababalamu magezi n'abakuba bana yabakubye okumaliriza olutalo lw'e Congo n'abaleetera Black Water ng'olunaku olwaleero. Eric Prince yali mu security ya Congo. Black Water. Okitegera ekintu kino? So, ensonga za Congo zino mpanvu nnyo ate nkulu nnyo tezitandikidde ku Joseph Kabila wadde Laurent Kabila. Nkugambye Museveni tubimutera ku mulembe gwa Mbutu Sese kuwaza banga naye ate zaali nkulu era still to address Congo question. Okitegera ekintu ekyo? So, muna Uganda nkugambye ensonga zino zimu olutalo lwa de-dollarization. America BRICS yagala kuba dola naye basinziddewa mu Uganda. Amakanda gali mu Uganda nga bakozesa Museveni. Era Museveni yayingira BRICS mu January nga lumu omwaka gwa 2025 guno nga bakimanyi nti banakozesa Museveni kubanga Museveni ye M23 mu ggwanga lya Congo bagenda kufuna access with ease mu ggwanga lya Congo kubanga Museveni yali amaze bakakasa nti ye Congo emuli mu ngalo nga bamanyi nti Felix Tshisekedi bamulesa agenda kubeera puppet. Kumbe ye yabakozesa do me I do you n'abalyamu n'abayitamu n'abagatta obwongo ye nadduke wa Colonial Master. Naffe kye twamukoze nti ffe twaganye okuteesa nabo vaya Besigye ne tugenda direct e Bungereza ne Joseph Kabila kye yabakoze. I mean Felix Tshisekedi ne bwatu kye yabakoze yabagasa emitwe n'abayitamu. Okitegera ekintu ekyo? Kati wategedde nti wagenda kwa wenteeseganya. Jukira report season ezibadde zifulwa nga bagamba Kagame fulumya amajego mu ggwanga lyaki mu ggwanga lya Congo gwe M23. Kati Kagame nga yeegaana. Kagame mu kwegana yaleeta Colonel Nanga eyali akulya Electoral Commission eyabbira Tshisekedi akalulu
nga bamanyi nti bagenda mukozesa nga papeti yaabwe okitegera n'amaana abeefuulira Colonel Nanga ng'akulira AFC ne bakola ekintu kye bayita River Alliance bagikola kati mu kugikola Colonel Nanga nga Museveni ayagala okudduka mu kintu kya M23 ne Kagame bagikwasaani bagikokwasa Colonel Nanga yet the real owner oba the real master oba CEO wa M23 yali Joseph Kabila na command azijja ku Museveni ne Kagame kubanga bamuteekane ku ntebe okitegera so Tshisekedi si saina kizibu kyonna Tshisekedi is a hero gwayogerako ono alinganga Kyagulanyi okitegedde ekintu ekyo kakati sawe ne yalero tulaba Abahutu n'Abatwa bali mu kudda mu ggwanga lya Rwanda era Abahutu n'Abatwa bamala okuwamba ensi yaabwe kye bagenda okukola balina okukwata portrait ya Tshisekedi bagiteeke mu Kigali bagisimbeyo bamale bakwate ya Kyagulanyi bagizimbe then bamala bagenda kukwata y'omukyala gwe bayita Victoria Ingabire bagisimbe mu ggwanga lya Kinshasa za portrait sisatu ezina okubeera mu Kigali e Rwanda be bano bahiro baabwe okitegeera then e Congo walina okubeerayo bbiri eya Kyagulanyi ne ya Tshisekedi then mu Uganda tulina okuteekamu eya Kyagulanyi kubanga yabirivu okinze bino byonna kubanga nakugamba nti ba Democrats bano bwe baba balwana tebalwana direct balina okucreating ekintu kye bayita alternating opponent kasita bakufunira opponent omanyi owedde era y'ensonga lwaki bano abana bali ku bunkenke ate ye ne bakwata Tshisekedi ne ba-elevatinga paka ku UN Security Council kati nti essaawa eno gye twogerako Tshisekedi ye president akyasinziza ibamu ku bapresident abasatu abasinga amaanyi mu Africa kubanga bo batula ku UN Security Council okitegera alternating opponent wa Museveni ye His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert ba Democrats gwe bayitamu okujjako Museveni owe Rwanda bafunye Victoria Ingabire oyo omukyala yagenda okujjako Kagame just to watch the space e Kenya waliwo omukyala omu gwe bayita Martha Karua ayagala kwetega naye nga batunulide nnyo Owino Babu okuanisitingani Samei Ruto kati otujje Tanzania yona ali mu komera alina okujjako Samia Suluhu so ba Democrats yeyo order yayo pazo yaabwe nenga kitandikira mu Uganda kasita bamutegula pu nga bali okabalumba ne bali abalala ye Kongo kyawedde bafunye Tshisekedi so twebereremu protestive vote